Abawala 30 abagambibwa okufunira embuto mu muggalo gwa COVID-19 ebyensoma byabwe ne bitaataagana kyokka nga baagala okudda ku masomero baweereddwa sikaala okuva mu kitongole kya Slam Aid Project mu nteekateeka y'okuzza mu masomero abawala abazaalako. Abawala okuli Elizabeth Kalungi ne Aida Nakiryowa boogedde engeri gye baagwamu mu buzibu era bamalirivu okuddayo okusoma. Mama wange yali very disappointed nti nkimukoze ekyo naye nti tufunye abantu agenda tukwatirako tusome era mbeebaza nnyo Slam Aid Project nti atuzizaamu essuubi nti no tusobola okukola ki okutereeza ebyasoba ne tuddamu ne tukola ki ne tusoma. Nawulira bubi nga ndaba mikwano gyange bagenda ne basoma nze ntudde waka naye ate nebaza Mukama awulidde essaala zange kuba njagala okusoma. Abakulembeze okuva ewandege yawo okuli ssentebe wa Kimwanyi Zone Tushemereirwe Joy ne bannakyewa okuli Hassan Waswa ne Mmere Nambiru bagamba nti embeera y'omugotteko obwavu n'obutabanguko mu maka bye bireetedde abaana okufuna embuto mu ngeri y'ekyenonero. Abaana okufuna mbuto oluusi tibasoma oluusi akumye mu P4 school fees zibuze. Ekisookera ddala abazadde babeera bamufuna mpola bw'aweerera ku mwana n'agenda mu P4 P5 oluseneze mugwako. Abaami balekawo nnyo abakyala ne beekuliza abaana basinga omumaazi abasinga obungi mu nzigoto omwo basinga omumaazi ate enfuna ntono. Dr. Agnes Kabanda kyambadde akulira ekitongole kino annyonnyodde ebigendererwa byabwe kyokka obwetaavu bukyali bungi. Buyambi buno obwasoose bugenda kubeera bwa myaka 2.5 naye twafuna abaana abasukka ne mu 8 mu zone emu ey'Ekimwanyi mu Wandegeya. Abaana bano nga tulina baselectinga ku myaka nsookamu abato ennyo era twongera ddala okunoonya ssente okumalayo abaana bonna abalala basobole bonna okufuna omukisa guno. Asibye abazadde okuyamba abafunye embuto. Abazadde tubasabye obuvunaanyizibwa obw'okwongera okulabirira abaana okulaba nti bakuuma ebintu bye tubawadde ate n'abaana obutabakkiriza kuddayo mu mirimu mirala gye babadde bakola. Ebintu omubadde engatto ebitabo n'ebirala babikakasizza Wakaliga ng'abazadde basiimye. Tusiima nnyo okulaba nti baze mu kitundu kyaffe nga baagala abaana abazaalako. Naye twebaza nnyo ekitongole kino nze gwe mulundi gwange ogusoose omwana wange okufuna ku kitongole nga kino ekituyambye bwe kityo. Tuli basanyufu maadamu kyatukoledde. Fred Kajubi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.